Muli nalowooza ne ŋŋamba nti omusajja ono kano kaatandise okumpeeweeta amabeere ngenda loozinga ku ntulo. Kyenava nsituka mangu ne neekaza naye nga nali nnyimye. Naawe teeberezaamu omuntu okukukwatirira ku ssaawa 10 ez'ekiro. Nasitukirawo ne ŋŋamba sigenda kwebaka na musajja ono. Yadde musajja mulungi ng'ate ne ssente alina. Natya nnyo okwendera mu maka g'abendi ng'ate ne muka musajja mwali. Kyenava mmugamba nti mukama wange, bw'oba ogaanye ofuluma ekisenge kyange, ŋŋenda kukuba enduulu mami ajje. Ko ye nti kale oba ogaanye tewali buzibu, sigaza ssente zino zikubeeremu kubanga oli muwala mulungi. Bwe natunudde ku bwereere bwo bwe nti nasamaaliridde. Mukama yakuwunda bulungi, bambi zisigaze tewali buzibu. Nze ŋŋenda gguma era mbivuddeko totya. Boosi wange yafuluma era ssente yazindekera. Bwe nagaana ozikwata yaziwummuza ku buliri ne yeegendera. Amangu ago luumu yange nagissaako ekkufulu ne nzisa ekikkoowe. Nagamba nti naye Mukama, ki ekintuuseeko? Omusajja w'abeenda ankwatako atya ne nnyimirawo? Kale wadde nali neekazizza naye mu butuufu omuyimo gwali gunkutte. Sigenda bbalimba. Namukaliramu ne mulaga nti nze si bendiko. Naye nga muli nali ntandise okwagala, nali mpitise. N'olwekyo nalowooza ne ŋŋamba nti kati kamwegobeko kubanga nja kutendewalirwa muweeko ate bindeetera obuzibu. Bwe ntyo neebaka ne bukyanga bulijjo. Nakeeranga ssaawa 11 ne ntegeka caayi ne nnongoosa era nze nga bulijjo nakeera. Ne ntegeka buli kimu ku ssaawa nga 12. Boosi ne mukyala we baazuukuka ne banywa caayi ne bagenda ku mulimu. Emitwalo 7 gye yali ampadde nagigulamu engoye, engatto. Nasindikirako ne maama mu kyalo. Ne boyfriend wange Emma namuweerezaayokko, namusindikira ekyebiri kuba yali ambeererawo nga nkuba ekiboozi ku ssimu bwe nali nga mpoobaala. Olwamala nejjusa ate mukama wange ne mukwatirwa ekisa. Omuntu okukulekera ssente nnyingi bwe zityo nga tolina yadde ky'omuwadde, bambi muntu mulungi. Kale singa namuwaddeko nandivuddeko ki? Osanga yandinnyongeddeyo ne ku ssente endala. Ng'olwo omutima gunnimba ne neenenya ne neesalira omusango okuba nga nagaana omuwaako. Omusajja omulungi oyo, omuntu mulamu. Emitwalo 7 ng'ate namudaazizza. Saamuwadde nako naye naŋŋamba nze sigaze. Ku mutima nagamba oba bambi bw'anaakomawo muweeko. Mu butuufu namukwatirwa ekisa. Kati nowulira ekiro ekyaddako kyennyini boosi wange yadda. Yakomawo neera ng'ate aleese ssente endala. Ekiro ekyo kyennyini yakomawo. Yadde nalina ekisa gy'ali nali ntandise ossiba ekkufulu ku kisenge kyange nga mmutidde kubanga omuze gwe yali atandise. Ogwo ogw'okunsooberera nga kikambwe. Ssaawa 10 ez'ekiro. Ssaawa 10 nawulira akunkona. Ne neekanga ne nsituka mu bwangu. Neesibirawo ttawulo era namanya nti laazima mukama wange yakomyewo. Bwe ntyo naggulawo n'ayingira ng'era naye yeesibye ttawulo naye ku luno yalinamu kabookisa kubanga mu kusooka yali ttawulo njereere. Yatuukira ku buliri n'atuula n'amboozaako nti wasuze otya leero?
jangu otuuleko wano. Jangu totya, ko nze ndi bulungi. Ndi bulungi ssebo, nga neebwalabwala. Kyeyava ŋŋamba nti muwala, okuva ejjo we nalabye obwereere bwo, tonanva mu birowoozo, laba n'okwebaka kunnemye. Olusaawa olwo ba bwe nti ng'ekifaananyi kyo kinzijira.